lumbu ye yayokyadda yavadda ku maapu ya media tekyali amuwabudde tekyali akkiriza byayogera abantu abaafa we batyo tutaga tugambe Katonda nti nno abasaasire bawummule mirembe temuzuukusanga mirambo kati Suuna Beni nti media si egenda okumaliriza ensonga zonna olina taking action ate si kutekinga action kuleeta bakanyama bagobewo nnambwayo gwogobawo mukyala wo mumaka era nga mubulako kimu mpeta ugende waddiisa abagatte ekyo kiggwe. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ekitiibwa his worship Kagoda okuva mu kooti yagenda maaso n'okuba nti awandiika ekiwandiiko court order n'agamba nti tebaddamu okulaba omuntu wa Suuna Beni asaalimbira ku ttaka eryo kababe bakozi be kababe ba girlfriend ba Suuna Beni tebakkirizibwa yadde Suuna Beni obaako kyaddamu zimbako yadde oliizinga yadde okurentinga ekintu kyonna ku ttaka eryo takkirizibwa ate nambwayo n'aweebwa ebbeetu abantu b'okwegazaanyiza ku ttaka eryo anti ye mukazi w'omumaka ekyo kiddeyo ku kye nayogera ku Suuna Beni nti media si egenda okumaliriza ensonga zonna olina taking action ate si kutekinga action kuleeta bakanyama bagobewo nnambwayo gwogobawo mukyala wo mumaka wobina oba owulira nga ddala si ye mukyalawo ng'aliwo mu bukyamu nga yamuteekawo eyateekwa okuba nga aliwo gwe ng'olaba nti ye Kamoga muwaabire naye ate nga ndaba Kamoga si contributing nga 30 ali mu gwe Suuna Beni you contribute 70% okubanga nambwayo ali wakaawo kubanga singa yali one night stand nti olubuto lwasooka lwali accidentally tiyandibadde na lubuto lwakubiri niyo olaba alina olubuto olwokubiri kitegeeza mukyalawo wannamaddala omutuufu ennyo era nga mubulako kimu mpeta ugende waddiisa abagatte ekyo kiggwe tubatongoze babeere mu kalina yaabwe oba temugenda mu kyaki mugende waddiisi ewaddiisi kati balayira batya obulayira ali bino olayira ati no wavudde mu bugagga ngenda kwagala paka kufa naye ng'eyo ekirayiro obuba nga omusajja mwavu ekyo kirayiro tekikola ngenda kwagala paka omugagga lwalijja puzi kyekyo mutandike nga kulayirayo muti abakazi ngenda kwagala paka omugagga lwalijja ng'olina omukazi ng'olina lukiyawo nga mwagala mu public busobola n'okwekiisinga nga mwepositinga okufa Bukenya najja nga azirina eyo lava agireka bulere ne bamuleeta nga yeye gutunulira gundi olwo ki ekyamalawo laavu ya gundi ya Bruno Beti yalese enamba empya kapyata era yamutulaze nga amukuta ati mu kiwato naye abamulabyeko bagambye nti bw'otunuulira oli noona akatiba ke kamu yandiddamu era agenda kunoba kati oyo ye bantu abamu ku basajja abasiru abatasooka kulowooza oli omukazi yanoba nsonga ki nze omukazi bw'onoba olw'okuba ndi mwavu ate siddamu kukwana nnyongera kunoonya ssente kati obudde obw'okunoonya ssente ate yabumalidde mu kukola ki mu kuwasa mulala ate ng'awasayo omu okufuna brand new ate ng'awasayo omu kumbe ono gwawasiza agala na kusinga ayagala nnyo ab'obubina ajja kutegeera ab'obubina ajja kumala nabo akaseera katidde ne ku best gye bali ab'obubina gye bali ku best ajja kunoba kubanga tategedde tasose kutula na mutima gwe kwogera na senga wa mutima gwe oli yasooka yagenda lwaki nti lwabwavu nafuna omugagga nate bwali bwavu nga yateekamu omusimbi mu kwanjula essaaza ne bakyabanja akyali kusala lerooni akyasasula ssente naye kati kambuuze Bukenya bwe nneewola ssente neŋŋenda nenyanjula omukazi n'anoba ezo ssente mba nkyalina ozisasula era kyo kisinga okuluma abasajja ate mba nsasula omukazi yanooba mwampa looni kugenda kati banka yategeera nti n'ogenda kwanjula nyinza bagamba kadaneze muba mukyamanja banka tesobola kuwola muntu nti agenda kwanjula wabula ogirimba ndi ngenda kwogera mu bizinesi yange bweti n'olagayo security zizino n'olaga baka statement n'olaga baka statement kati gwe n'omala sente n'oziteeka mu kwanjula ye banka negamba bwotyo bwoyanjula tuyinaako obuzibu kasobola ogenda kutusasula mu bulungi kati teri kibi nga ssente ezo kustogolinga ziwaayo nga boddeeka gwozisasulira taliiwo
si kyekyo kyowulanga omuntu afa stress naggwawo osooka n'ogenda ku best oba n'oyingira akasabbuuni ku bibiri ng'ebyo n'osooka weesonyiwa abaana bawala abo tebategeera abakazi ku nsindo zalaba naje tebyatuusa ku haaji abakazi bw'aba agenda kwawukana naawe omusajja tayagala kumanya ng'afunyeeyo omulala gwoba ogenda kukosebwa otyo oba omutima ogenda kujja mu biwoowoolo tayagala kumanya oba guyulika yamuvinga mu movings on kati abantu be batyo nganze tebakyamalamu wagusala nagusalira ddala omuliro kati ng'oyo Bruno Beta amagezi gemamuwa nti sookose tolinge fuwanuya omalirize looni eri okuba ebinyaanya bye wegate ne Suuna bedi nga bwe baba bakyawe mulina ebizibu byammwe by'abakazi mukole kivulu ku kivulu mutandike oyongeremu obukodyo bw'abakatumwa okole ssente ate abagenda okwegomba bagenda kujja bokka ng'ate bakwegombera ddala ate bakwegomba n'abasinga oli wabula sisono gw'oleese omupya nga niyo ogenda munnyonnyola tujja kufuna tugume kubanga tono togenda mukuba mbaga kubanga okyalina looni eri eyo oli omukadde olugimalayo okuboona embaga tolaba nti n'ogenda kubeera mu mbeera eyo yakuba wakazi mbaga ate nga naye ali ku state kati ono amagezi genyinza omuwa amalala ono wabanga ddala akkiriza nti yazze making sure nti omukola olubuto byonna bikola beera mukambwe nnyo omukazi gatafunye lubuto bukuba ng'olabye obukerenda bwafuna obuziizi okuzaala butegule otekewo okole bata funa kakafaanana okateekewo nga kakola ki ani kali gwe ofuna kapayini kiira oba akasembeza akasembeza bwa mu ddwaliro oba oteese n'omusawo mina kuzino okusembeza amagi kyalo oteesa n'omusawo n'ogamba mumpeere ku bukerenda munsembereze n'omuga munsembereze nojjawo kali ak'omwezi nabaana n'asembera n'abeera ng'alya ati ate omala omusembeza n'abaana waliwo ne kagamba abachina ke batunda akaleta appetite y'abakazi ng'obanga ogayako n'okamuwa omukazi n'aba nga akukwata n'omukono ng'ogenda okukola nagamba tolina gy'olaga kaba kagamba ogaya bugaaya nga gundi nga obiti omukazi olukagaya ng'ogenza naye mu bbaala yakugamba tudde ewaka ng'ate yabadde talina birowoozo aga music takyanyumira bano omupiira si kyayagalawo tugende nga oli yagala kukwata kagamu kamuwe amagi gasembeze ate ebyo bino by'obyogera ng'oteekawo ekiboozi ng'ogamba ewaffe tebajjaamu mbuto ng'omuteekateeka omutaayiza ewaffe twakafiirwa aba bajjamu embuto babiri kati ekintu ekyo okyogeramu katono gwe n'okirekaawo kati gwe n'osirika kati oluba okukola olubuto oluti yo olufuna ekirowoozo ekirujjamu ng'atajjukira kiri agamba siina kyakkola siina galeka nsi enyuma kanzaali ale kasaazaala asooka olwo n'owokubiri n'owokusatu ogwotekawo n'amateeka nti nja kukwanjula ng'owezezza bana kati ng'agenda mu marathon birukulaba nga akutusenga omugamba naye ddala ku myaka gy'ogenda kunyumira embaga gwe obanga omwenya abalaba balowooza balabanga gwakaaba Bukenya makeup takyakwatako avaako gwotekako yavaako twali tuli awo omukyala pasita n'atugamba nti waliwo omuntu yajja n'amuwa obukadde 5 akyawe pasita nti teyakoma okwoyo we yamugaana oli yajja n'obuwumbi 3 n'abumuwa akyawe pasita bujingo naye abakazi baawakana nti tekisoboka yamwogera amanya yamwogera alimba ebijasa emboozi zaabwe abakazi yali talimba kuba yakyogera ku kituuti kati leba lyange kiregeza totegeerera ddala bulungi eregeza nkola n'omuntu omuwunvu eyaviirako ddala obuwuvu kinene wandikozesa ekintu ekikakawo gwe mwabeera ku kituuti nayogera ekigambo aba ali ku mazima meeri ku kituuti kati kyekiseza ku kituuti omuntu ayageredde ekintu ku kituuti mbutulabangako wamazima ng'oyo ayageredde ku kituuti amafuta gabakwantika gwoyogera ekintu kiba kyaddala kati aba tayogedde ani yaleeta Justin Mboozi ng'olaba abantu bazibuukira baziba obudde yali alimba full stop era oyo yali amuwa sente ezo yalina bigendererwa ki yabyogera ebigendererwa nti okyawe akawumbi kamu kabaamu obukadde 1000 oli yefiiriza sente ezo akola atya obukadde 3,000
akyawe bukyayi musumba ya just yali alimba yalegala kwogera mu just koko bwogera Saabayimbi waffe big guy aina show enaku z'omwezi 7 December wabula waliwo abamutaddeko ekivulu tugende mu kikadde amaziga akatono gamuyitemu naga ekivulu kyange kyetadde ku lugogo cricket oval nga 7 mwe muzze mu kikiike eggaali nenga lwaki baba bakola bwe batyo eri Saabayimbi wa mu nsi muno omuyimbi gwe bayita Bebe Cool yayimba olimba n'agamba nti kaba kamwako akamwako kasobola oditamininga kikyoliba oba okugwako oba okusitukako emabega waliwo enjego ya media NUP NRM Saha Kenzo kati omukulu Saabayimbi n'abuukira n'agamba Saha nti oyo ye mundekere Eddie Kenzo amumulekere oyo ye mundekere kitegeeza nti yeesiga abawagizi be yeesiga omuziki gwe n'amaanyi era n'amaanyi agayina agasobola okumenya ani Eddie Kenzo paka ku ttaka tayagala kumanya no matter what kati waliwo kwe basinzira okule bagamba oli w'amaanyi kisooka banuupu bangi bajja kugenda mu kiki naffe tutekewo ekyabakadde kati essaawa zino yejjusa yayogera ebigambo ebyo nga yalaba talina kyatya omuwagizi abulina eryanya alyewulira kati essaawa zino akaaba adaga ye yalanga kuva January bano bazze wano weekend yalanga okuva January kitegeeza ajja kufuna abantu bangi kubanga alangidde ebbanga ddene kitegeeza ajja kufuna abantu bangi bano abalangidde ebbanga ettono abaleke ate bano bakadde ye muvubuka bagambe mu kikadde mulimu ba Misaki ba Stacy Amayanja abatakyagenda mu nsonga mulimu bangi bonna bakadde ng'olabamu omuto omuvubuka kati kitegeeza nti no fe ab'emyaka 5 ana mu 5 kudda waggulu tujagenda mu kikadde kati ye abavubuka bwe aba 19 no aba 2000 bagende mu kivubuka bagende mu cricket oval yayongere mu kola amaanyi agende ne wa principal amukolere mu ka drop wali bapostinge ajja funa abantu era mwagaliza ofuna abantu era buzibu nti okuwowoola kuno si kulungi kubanga kati ali mu kaaba alaga nti naakaaba eyagamba nti wamaanyi ate alaga nti no kati ali mu nnaku mpitirivu ngoyogera ne kati Kenzo kubamu akafaananyi Kenzo bagamba nti noyo ataddeyo sho kola olunaku nga teyayogera kiri nti musobola kyandibadde kiti ati yagamba amwesobolera oyo ate nga Kenzo asobola okuba nga asinga bantu ab'ekikadde ngoyogera ku bivulu Friday tuyina shows 2 ku lunaku lumu Kabako a celebrating emyaka 10 David Lutalo a celebrating emyaka 15 10 years of Kabako versus 15 years of David Lutalo Friday ogenda wa era osuubira ki ku lunaku olwo bonna bagenda kufuna abantu era bonna mbaagaliza kabako takolanga ku kivulu kyonna mwagaliza ate Shiwaddiru agenda kufuna kubanga kati awantu watadde ekivulu ne ssente zasabye Shiwaddiru akitadde ku kalenda wano waggulu waffe ku mutwalo gutya mutwalo gumu abantu abo teriyo muntu agenda mu kivulu kya mutwalo asobola agenda ku kivulu kya mitwalo 15 kiri kyamme kiri jera kiri 15 ndoza kwali teriyo taliyo bya parallel tuichaza Kabako obera ku laundi e Busega Kabaka agenda Mityana onakwata Masaka tebali sisinkana so tabeerako no ayinamu okunyola kona tulakyondo yani yateeka ku mune ekivu Kabako yakiteeka ko Lutalo yasooka era Kabako ngera atadde mu luno olw'ebyobufuzi tulutale engeri gyayimba tubongoote kamuteekeko ekivu musisimule ninge ekyo tekyetaagisa ate gwe wenyini gwe weenafuya kubanga Kabako yali inafuna lunaku lulwe yekka celebrating emyaka gye 10 agenda ku Freedom City awagazi nyagenze ko kalenda watalina atali nnyo parking kukubo kwenyini abantu abayingira we basimba layini ne wajjula wati abantu watono si wanene nnyo kiri awo ate ku mutwalo kitegeeza abantu bagenda na kujjula mangu tugezeseza na mangu nga tuva wana akasemberayo ddala kembadde nerabidde waliwo olutalo lwenkedde olabo lwaba buloga olusituse wakati wa
wa struggle ne ba bloggers oba ba YouTubers. Olutalo lwatandika na Kasuku kulumba mwana mulenzi lumbuye. Okuba lumbuye yasooka mu Kasuku n'amuddiza. Kati olutalo Umar n'alubaka. Mu kulubaka yalangiridde olutalo Sematalo yagaye YouTube z'abano ba YouTuber abanene. Buli kyeso okyaza omuntu nga si wa struggle. Olutalo lwatandika ne Kasuku kukuwaza bbanga yali alumba lumbuye naye lumbuye yali amusooseemu. Kasuku naulanga lumbuye ayogera nnyo ebyobulimba ku ye naddala famire ye Kasuku n'ava naga nedda ssebo. Lumbuye togenda kusuka wandikomye tugenda kwetwalo yagala tokola ki toyagala. Kati olutalo we lutandika wakati waabo Umar Kisekka alwambala n'alubaka n'agamba gwe Kikasuku Saimo Kawalaata ne banno tugenda balumba 1-on-1. Era yalangiridde nti YouTube ya Kasuku esaayo nabagenda gikuba ku ttaka. Bagenda bagiriporting bagiwe pako kakasanga emaze kola ki kuvaayo si yeyeka na buli YouTuber achaza bakina lirupazo jukira lirupazo Umar Kisekka babeera dda mu mbeera naka buli achaza abantu ba lirupazo bani buli ajjonkera struggle kye kigambo ekikozesebwa YouTube yo tegenda kusigala wa waggulu nakasuku agamba kale come on tulumbe Aonse nebaza Katonda abadde nga akyalemeseza abantu abagenda mu buyinza kubanga ebikolwa byabwe bwe bagenda mu buyinza tuyinza n'okubanga tusooka ku reportinga ku police okukola bajagamba tosobola kukola show nga tosose ku reportinga ku police baba bagenda tuzayo ku nfuga eyedde y'amini enobote era Katonda oyo addidde abantu abo n'abakuumira eyo nga bo bagenda kubeera nga boogezi nenga tebaze mu buyinza w'amaanyi nnyo tumwebaza tetujja kufuna mirembe n'omulundi n'ogumu abantu abo bazze mu buyinza ekyokubiri Kasuku Dozaline yakooye nga mukoowu kubanga kati lumbuye si muntu akyasaana okuwa obudde nti omuntu lumbuye akoogeddeko mb'oteekewo obutebe ne kamera omuddemu lumbuye yayokyadda yava dda ku maapu ya media tekyali amuwa budde tekyali akkiriza byayogera chance yagiine babegana yogera ebimu ne bikwatayo by chance kati tekyaliwo twadda mu reality kubanga tosobola kutambulira mu chance paka yabikako Genosale nti mufu Genosale n'avaayo nga mulamu n'agamba nti nno President Museveni agenza okulambula ekisaawe ky'enna kivubo yali Dokita Tichampamire nga yagenze ne Bakaleera ne Volongoto Dokita Tyamali ayogedde ebintu bingi nnyo ne bitatuukirira kati omuntu ng'oyo nga tokimanyi bulungi nti n'amatu tagayina senses ezirina okubeera ku muntu ezijjudde tazirina gwe n'omuteekako amaanyi omuchallenging olage nti ojja muwakanya gwoba omulalu era Kasuku munenya nnyo okubanga akyasobola okuwa lumbuye obudde amudde mujasindoza kulunda yali akooye n'agamba nange kankole ki kankulumbemu kubanga omuntu agamba munno gwosobola okumanya ebinaabeerawo lwaki tewamanya nti no lwaki twatubulira lwaki taatawo yafa lwaki omwana we yafa lwaki twagenda muziika tebajja kuziika taatawo ebintu bingi kati kitegeeza gwe bakwatanako gwe agamba n'abantu nti bakwatanako notamanya drone zo zibadde ludda wanga bakati omuntu ng'oyo takyetaaga nnyo okuba mu budde abantu abaafa we batyo tutaga tugambe Katonda nti nno abasaasire bawummule mirembe temuzuukusanga mirambo kati buli lwozuukusa omulambo ng'ogwo oba oguwa mileage kati bano abalala ababuukira bawumalo Kisekka bawulira bonna tebekyetaaga kuwa budde kati Umar Kisekka yakomandinga struggle byakola bigattako struggle oba bigitoolako butoozi tukozesa bwongo buli avaayoko n'aba nga takkanya nammwe fo kyomusikiriza omuvumi kiba kibatwala mu maaso oba kiba kibaza wansi ekyo kikulaga nti nno mwene abali mu struggle muliyo ku lwammwe bali be muliko tebalina bigendererwa byakutuuka mu ki bo bayigala nnyo okunyumirwa nga mutrendinga kati Umar Kisekka ali mu kulwana ne gundi ne batrendinga yessanyu lyabwe oba kyogatta ku struggle oba tekibagattako ye kyayagala bukati bamwogeddeko yali mu kwogera kwani olutalo lubaluseewo era ulyanye essanyu okubanga alina olutalo lwatinkudde ne lutrendinga ngagamba ya nkomandinga nekyo olina okubuuza birina kyebyogerako struggle tinedde tujja kiwa nnyo budde abantu we bato bonna bano basudimani kati sudimani yali bweru najja n'agamba ng'agamba abazungu nti don't go to Uganda Museveni will kill you
nalabako ka video yako nenga yerabidde nti abazungu bangi nnyo abali mu kujja mu ki nabana abazungu bagamba bakimanyi bulungi nti no wali abazungu abajja mu Uganda ne baddeyo nga baki balamu era babeera basanyufu kati omuntu ngoyo Sudiman tetitaga nnyo muwa nnyo budde era nwakwade tumwogeddeko naye gulweka gwe mulundi ogenda osembayo kukola ki yagenda n'agamba nti no Bobi Wine bamukubye amasasi ne bamukubye ka gangster ekisibika bakayita kanisita yena agamba president yamuyita na president kati Bobi Wine yali abaddeko president tabangako president si ye president w'eggwanga ninga ogamba bamukubya n'otambuza propaganda oyo omuvubuka oyo Sudiman okuva nga yakawukana ne bamuyita Tigani namwimbako olimba nti omutwe munene esime oddira nnyoko omuvubuka oyo amawulire abantu kyebatategeera laki avaako bwati nti bwe yali azaalibwa yazaalibwa n'endoobe endoobe ogimanyi bamuzaalirako bbi kati omuntu gwe bazaaliddeko endoobe engeri gy'alina omutwe omunene nti maama we yakola ki yafunvubira kati endoobe eyo ekosa omuntu mu bwongo matu biki n'agenda mu ki obubindi bugenda mu bwongo kale ate abasawo bagezaako kwagala okulongoosa obubi obwo kati kiyinza okutta omwana kati bo basalawo omwana oyo n'akula ne kazambi oyo mu bwongo bwe kati bw'akula eno aba agenda sumbuwa nnyo eggwanga bebolaba abagudde eddalo abavumaavuma abantu ng'ayogera ebitakwatagana ku makyayinza okwogera kino olweggulo n'akyejjusa bakyakyogedde endoobe eyo esumbuwa muntu nga mukuze lumu nebbi nga kuva mu buto bwo oli mubbi muzze mukula naye akula byakumazeemu emyaka 48 gy'olina tosobola kubanga tetujja kusuubira nti endowooza yegenda kubayo abantu nga ffe abategeera nti osobola kulowooza ku level y'emu n'abategeera abalala kati omuntu ng'oyo tulina musaasira busasi tugambe nti Allah musaasire wayogerayo ekyamagezi ne tugamba alhamdulillah wayogerayo ekyobusiru tetumuvuma tumanye kiva ku ki tujjukire gali amaki bwekiri abantu batu tulina obubasonyiwa obasonyiye kale olunaku olwaleero nkoledde ku Sula Motors enesangibwa Makindye opposite ne Africa Oil essunduliro ly'amafuta erimanyiddwa nga Africa Oil we wali Sula Motors tugamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'emmotoka oyagala kugula mmotoka buli kika kya mmotoka gye weetaaga ku Sula Motors mukwano gwange weeri ate era mukadeke kamu oyinza okuba oyagala traka emmotoka yo ebeere nga buli wedda omanya waweeri n'okuba nti nno weetangira ababbi byonna jja ku Sula Motors oyagala kugobera ku mpapula za mmotoka waliwo ebitateredde n'emmotoka yo era byonna jangu ku Sula Motors bagenda maaso n'okuba nti babikolako osobola okubona ku Bukenya Media still naye abeera waawo ku Sula Motors enamba y'essimu eri 0779 mu buufu obufaananako bwe buti oba gira ddala ku Sula Motors ensonga zonna zijja kubanga ziggwa bugwi mukwano gwange mukaleke kamujagala mu Christmas abantu balina okugenda mu Christmas nga balina emmotoka lwaki otambuza ebigere mu biseera by'ennaku enkulu gye banakubira n'obuyondo balatwala mukazi wo ng'ogamba nti no tuli bamututte anaasanga omusajja w'eikoto liyo jjini ebinaddako totunyumiza yakukutegeeza ku Alson Painters UG bali bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi ennyumba yo nabwe kityo ebiseera bya sekukulu toyingira nanju efaanana bubi birangi bikaddiye naawe tekusanyusa genda maaso okuba nti obakubirako ku 0705 19 36 buli nsonga ekwatagana n'okusiigira akalangi ennyumba yo bajja genda maaso n'okuba nti bakikola onako lwayo mbadde ne Bukenya Media byowulidde byebyo okuva wa Bukenya Media mbufu abivunaanyizibwako mu buufu obufaananako bwe butyo tobivunaanyizibwako byeyogedde agamba tubivunaanyizibwako abasiddyo omusunsu ziri erinnya eryange agaliwo omukutu like nga video mbadde ne Rukia ate era wamu ne James side eri ne bagenda maaso okuba nti ensonga bagikwasaganya mbeere bulungi mukama kampuni egenda okula ndowooza olaba kampuni erina ne t-shirt ebbanga ne tukoze nawuliro lwosoosola aba t-shirt zagali erina abakozi
abali mu katate bano ababikutte bagenda bitwala ate mu studio abalala babisale so kampuni egenda ekula alhamdulillah naawe tukwebaza owangadde naffe oli musajja w'amaanyi nnyo big up one love we sign out kyekimu ate ndaba videos walizemu zisalasala bakozemu ne bakuba bbaali